Right, ETV Uganda, World XP representing. Thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okutulaba mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ennaku z'omwezi ziri 17 lunaku lwa 5. Tukyali mu January. Kyonna byonna biwagezaako okulaba nti otuukiriza mu mwaka guno wandibadde wabitandiikako dda. Olunaku lwa leero tulina omugenyi ow'enjawulo amanyikiddwa nga VJ Kyle. Ye VJ omukyala asookedde ddala mu Uganda. Nze gwe mmanyi, tomanyi yinza okubeerayo abalala naye ono gwe mmanyi VJ omukyala. Muze muwulira bajingo, muze muwulira ba VJ Junior, muze muwulira ne ba VJ abalala bangi. Naye ono ye ekyenjawulo kyo emboozi lwakyo yanjawulo nti ye mukyala. Tugenda kubanga twayayamuko naye. Nsaba mugoberere emboozi eno awe tunagimalirako ojja kuba olina kyoyizeemu, ojja kuba naawe ng'omukyala ali eyo nga weenyooma ojja kubaako ne wootandiikira. Welo mwena abatulaba nga musinzira mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, Sharjah, Fujairah, thank you so much. Batulaba nga muri Oman, Qatar, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia, mwebale nnyo mwebale ddala kulaba. Abe South Africa, Durban, Pretoria, Johannesburg n'ebibuga ebirala byonna mwebale nnyo. Abatulaba nga muri mu United States, thank you so much for watching. Abe Canada mwebale nnyo, abe UK, abatulaba nga musinzira Australia, thank you so much. Abatulaba nga muri mu Europe, Scandinavian countries awo wonna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abe China, thank you so much for watching. Tuline VJ Kyle era ngenda kusaba ababuuzeeko. Ogamba oti? Yense. Obulamu? Bulungi. Bitambula bitya? Si bibi. Kozeni. Gye tuli naffe wano mpola mpola. Atulaba yandyetaaze okumanya VJ Kyle yaani? Amanya gange. Nze Namuyanja Maria Kyambadde. AKA VJ Kyle. Namuyanja Maria Kyambadde. Namuyanja baba beddira ki? Beddira Nnyonyi Nyange. Nnyonyi Nyange? Okay. Bigenda bitya? Mpola mpola. Ozimu. VJ Kyle azaalibwa ddi? Azaalibwa nga 26 mabegako awo 1990 mwawo. 9 mwemeka. Wayinza okubaayo eyo bosyalinga nabe omwaka birth yanga yeemu. Birth ya? Awo mu 9. 9. Okay. Kakati VJ Kyle bamuzaalawa? Banzaala Kulegayaza awo. Kulegayaza. Ekyalo? Gye banzaala gye banziika. Gye byonna yinza otubuulira naye nga gye bakuzaalirawa? Bayitawo mu Kiteezi, oburanchingira Mperere from Gayaza Road nodda munda awo bazadde bange we bali. VJ Kyle yasomako? Yasomako. Primary, Nasale, omulembe ogwo Nasale zaaliwo, Nasale wagisomerawo? Nasomera Nanchinga Church of Uganda Primary School. Zana, Ntebe Road. Okay. Then nesomerako ku Vika Junior School. Namalira. Yomina primary 7? 7, yes. Bwomala primary 7 wafuna mmeka? Nafuna mwenda. Mwenda? Wali muwala mugezi. Kati omaze primary? Awo nengenda ku Greenlight High School nasomera senior 1. Greenlight liriwa? Liri Zana. Okay. Nenvaayo nengenda Manchester Progressive. Era Zana? Lyali Masaka Road, Kitemu. Okay. Then nengenda ku awo nemalya O level. Then senior 5, senior 6 nengenda ku Kajans Progressive. Kajans Progressive. Wakola combination ki? Nakola Hague stroke literature in Uganda. Literature in Uganda. Okay. Kakati omaze senior 6 gwali mwaka kyogo? Yali 2011 senior 6. 2011. So bwomala senior 6 ki ekyaddako awo? Bwomala senior 6 of course era neninde ebibuuzo byadda nga nkoze bulungi naye
waliwo obuzibu bwa ssente. Wali okoze bulungi ng'ofunye point mmeka? Nafuna 21 ku 25. 21 out of 25. Twali tukyasomera ku 25. Gundi nnya mu abaasembayo ndowooza, right? Ndowooza ffe twasembayo. Kuba no aba 2012 be baasembayo. Then 2013 abakola senior 6 2013 bonga bakola 3 principal passes. Okay. Wafuna 21? Nafuna 21. Tewagenda ku government? Sagenda ku government. Sente za jjabu wazirya kuba ezo point zikutwala oli mwana muwala. Saazirya sente za jjabu. Oba tewagijjuza? Saazijjuza kuba awo nga senior 6 awo eggwawo. Waliwo obuzibu bwa ssente. Buzibu ki? Obuzibu bwa ssente. Bazadde bange. What happened? Nyinza obutagenda nnyo mu details ku what happened. Naye nga sente zabulamuko awo nesijjuza job forms. Maybe nalifunye government. Not maybe. I possibly think at 21 points omwana omuwala walina okugenda. Koosi yonna yandibaddewo at least. Tebandikufute ku koosi gye wandyagadde nnyo, but at least there would have been an opportunity. Yeah. So ebibuuzo bikomyewo tojjuza job form. How did you feel ng'olaba points z'ofunye nnyingi ate nga tojjuza? Era nasanyuka kuba nayita bulungi. At the same time nembeera disappointed kubanga nali sijjuza job forms. Naye era nali nkyalina essuubi nti maybe nja kweyongerayo ku private. Naye tekyasoboka. Bwe waddeyo ku ssomero okunona ebibuuzo, essomero tebakwadvisingako nti oba kola bwoti kola bwoti? Saabinonerayo awo era wennyininyini we byafulumira. Nabikima after some time. Bw'omala senior 6 vacation wagimalako okola kyawo? Vacation nali nkola waliwo sister wange yalina video library nga mwe nkola vacation yonna. Kati ebibuuzo bikomyewo, vacation yonna essuubi likuggwamu ddi nti kirabika university toli wakugendayo? Nga wayiseewo era kati nga batandise okujoininga awo mu Gw'omunaana. Did you apply to any university nga ebibuuzo bikomyewo? Nagendako Kyambogo. Naye kati gobeera omanyi what's happening back home. Oba okimanyi nga ogezaako naye ng'era mu mutima mu butuufu okimanyi? Naye nagezaako n'okufuna ku sponsorships oba bursaries. Naye tekyasoboka. Wali oyagala course ki? Kati okuva mu buto kali nali njagala accounting. Nga njagala nnyo ebyokubala ebitabo. Naye kati ate ku A-level saakola maths. Nakola history ne geography. Kati awo nenkyusa nembeera nga njagala kola mass communication. Awo ku A-level awo nali ntegedde nnyo kyenjagala. Of course accounting nali mwagala, business biki. Naye wamala ogagenda okwezuula ng'olaba obusobozi buli wala. Okusinziira ku kyensomi. Ne performance. Ate nga ebya business byo nalinamu kiri nti mbisobola wadde nga sisomi. I think nkirina muli eri. So banno bazzeeyo okusoma. Bwe tozzeeyo okusoma. Ki ekyaddako? Wasigala okola wa sister? Nasigala nkola, of course, naye nga nali stress. Nzijukira 2012 awo. Nafunamu sijagamba depression kuba mu Uganda tebalwala nnyo obulwadde obwo, but era tekyansanyusa naye namala nenkyovercoming. Kiki depressed olw'obutajoininga ssomero? Omanyi depression waliwo boyfriend eyakukyawa? Manyi abawala emyaka egyo abawala n'abalenzi baba bazibu nnyo okufugika. Kusoma nali njagala nnyo okusoma. Kati ate nga oba nga obadde mugezi abaana balina engeri gye bakulabamu. N'abamu be wali osinga nga bajoininze bali Makerere. Kati ate oli akubira oliwa nga yamanyi nti kyateeka kale nga tebimisa bulungi naye namala nenkula nenkita. So waddamu ne weeyongerayoko okusoma oba byakomaawo? Sinaddamu. Tonaddamu? Kati we twogerera ebibuuzo we byagaana n'obeera awo wasigala era obeera wa sister? Era okyabeera ne sister oba? Sibeera naye.
naye nabeerayo of course nenkola emirimu egy'enjawulo embeerawo okuva 2011 I think emyaka tuli mu 8 kati katutunuulire VJ Kyle background eyo natu gyetunoddemu twagala tutunuulire VJ Kyle ekirowoozo ekyokwogerera firimu okifuna ddi? ekyo nakifuna 2014 ng'omaze okolakolako mu video library wa sister? Nali nakolayo nenva nayo nga nkoze emirimu egy'enjawulo nkozeko mu kikuubo siri muntu nnyo atuula awo oyagala nnyo okuba busy even newe nafuna ekirowoozo ekyo nali nkola naye nakirowoozaamuko kale nga tulabanga movies then negamba sister wange oyo bamuyita Kathy owa library nemugaa nensobola okwogerera movies naseka nagamba gezaako maybe oyinza okisobola nawo 2014 kati awo nenkwatagana ne best friend wange nemugamba naye bwintu naye ate yanzizaamu maanyi ye nagamba okisobola let's give it a try nafunayo his friends ngate manyi kyangu nnyo manyi kiringa oba kuyimba ogenda mu studio noyimba oba nekiggwa oba noyogera nga tomanyi nnyo dynamics zikirimu ng'omanyi oyogera bwogezi firimu neggwa kati ye nafuna mikwano gye ne batubulya nti studio ya VJ ebeera bweti process biyita bwe biti nengendayo nentandika mpolampola on the first day nze nsuubira nti byali tebinyuma naye studio wagenda mukwano gayina mikwano gy'abalina studio studio yaliwo eyo studio erizira ya DJ Mande era naye ambeereddewo nnyo kati awo bakuleeta jangu ogezese wagezesa abantu mwebali oba just nga tebaliimu mwalimuko abavubuka nga omanyi ne bagamba osobola biki ne banzamu amaanyi kyenali sisuubira ng'oyogerera firimu ki okyagijjukira baali bagiyita Devious Maids Julius Devious Maids ya butundu series abazungu ate bo ne bangamba nti okisobola oba otaddemu amaanyi okola ki okisobola temulimu abazaala wabagamba tebaali bangi nnyo waliwo ko ne vijjo omwawo bamuyita Ashim ne DJ Mando oyo producer n'oyo mukwano gwange ne mukwano gw'omulala tebaali bangi naye banzaamu amaanyi ne bagamba okisobola okusinziira ku ntandikwa sadda mabega so firimu eno mu kugyogerera osooka kugirabanga gwe oba naawe ogirabira wali ne boogyogerera how is the process sooka gistadinga sinakulaba bulabi kubanga waliwo byotategeera mu firimu ekigambo sometimes ziyinza obeeza amateeka ng'olina osooka n'okola research kati firimu eyo mukozesa research mumukola mute mukozesa Google n'otekamu erinnya lya firimu n'osoma script story buki oba osobola okusoma eyo byonna naye ng'osooka n'agiraba ogiraba yonna neggwayo kati kyoba totegedde naawe oba olaba kyoba totegedde oba kigambo ne bavijje mutulimba muntu ne boogera kirala n'ovunula kirala kakodyo kammwe gwe n'otekawo ekigambo kyekisesa oba kugamba naye kira tosobola kuvunula buli kigambo naye wali omuntu anayogera kirala naawe n'otugamba kirala kisoboka naddala nga teyagistadinze bulungi naye si enkola yange nze nsobola okwongeramu ebigambo fine ebyange naye ate sisobola kuva ku mulamwa nenjogera ddala ekiri so different omanyi osobola okutegeera ekintu n'okinyonnyola naye ate notakyogera direct nga oli bwakikoze wajjukira kati gwe vijje abantu balaba firimu eyo mulimu abatamidde mulimu abakooye they need to be happy olina oba nga oyongeramu okujubisa naye ate nga tova ku mulamwa message esigalamu eri kubeera bakiyita video jockey tekiri translating video jockey kugamba olina okula omuntu alabe firimu nga anyumira okusinga ne weyalirabye nga sinjogere that's why balaba nnyo enjogerere okusinga ezitali osinga kuba na bumanyirivu mu kwogera firimu ki obumanyirivu nsinga kati
okusinga kati ez'obutundu okusinziira ku market nti zo ziba zitunda nnyo. Omuntu walaba esooka n'eyokubiri n'eyokugamba aba agigoberera. Okay. Zitunda nnyo naye kati nze nga nze nandyagadde okusinga njagala nnyo detectives. Nga si masasi mangi nnyo naye firimu ezo eza detective ez'obwongo nze kulange. Omulabi waffe omulungi ali ku ETV Uganda ayinza okugamba tunyumya bunyumya mboozi. Mbadde ngenda kusaba abantu osooka obaweemu. Waliwo buli omu alina trademark ye nga bw'olaba Vijay Jingo. Katandika butandisi Vijay Jingo nga bulijjo. Kakati ye Vijay Junior alina naye trademark ye. Alina akantu kakola awo. Nkeerabidde n'okkeerabira. Akola atya muzeeyi? Wa. Kakati gwe sooka otuweemu awo bategeere nti Vijay Kyle yakikuttemu. Yes, all right. Vijay Kyle nga bulijjo, right from Vijay Kyle's production. Era nga tuli ku ntandikwa yaako. Bagise batya? Firimu yonna gwamanyi tuweemu buwi just abantu bakakase nti tulina Vijay Kyle. Era kati awo bojoiningirako erinnya lya firimu. Lyonna tuwa erinnya lyonna tewali buzibu. Abantu bamanye tukolemu eddakiika ng'emu tumanye nti okay, firimu kyova. Yes, all right. Vijay Kyle nga bulijjo, right from Vijay Kyle's production. Era nga bagise Human Target gye tugenda okuba nga tulaba olunaku olwaleero wabula nga ali ebweru sambyako sagala like nti ogisibwa tuli ku ntandikwa yaako Human Target. Awo kati ng'oyongerako okusinziira ku screen bwe betambula. Vijay Kyle kakati ogenzeyo 2014 otandise eyo wamalayo bbanga ki ntya eruzira oba wayogererangayo bwogereze gwe n'ovaayo? Nabeerayo era nga era ye studio gye nali nkozesa paka nga 2015 eyo nga gwako. Kati mu kwogerera firimu zino ofunamu otya kati mu bbanga eryo wali watandikira baali bakusasula obanga gwa recording ebibyo n'obitwala kibeera kitya oba kyali kitya kuggwe yali atandika obutandisi mu kaseera ako? Tebyalimu bya ssente, byali bya passion. Kintu n'olya ng'okyagala nga weeteekamu nekikula. Tewali ssente gye nyiza kulaba nti mu kutandika gwali oyagala kugamba kintu kibe nga kikyo nga nkyagala then n'abantu abanzangamu amaanyi nga I can't let them down. Katate we mma nkozeeyo ka movie oba ne mbako wenkagabye then enkera ne bajja ne baddamu ne babuuza firimu za Vijay Kyle. Of course nga kinzizaamu amaanyi nga nyongera okukola naye tekyalimu ssente nti oba ogyenagena ano bakweweziti no. Family yakiraba etya? Family yange yali so supportive. Ya naddala muzeeyi wange mwamukyambadde Huntington. Surprising kuba musajja munaddiini nnyo ate ng'ebintu bino bayinza okubirabamu ng'ebyabayaaye naye nga si bwe kiri. Era nakimunyonyola yali very supportive. Era waba alina wakasanze nga kwogera ankubira akasimu gamba firimu yo ngisanze wano oba ngamba tuninga TV bweti olabe. Yeah. Okay. Kakati awo 2015 ovudde eruzira savaayo nti kuvaayo kati awo nali nkoze studio yange omwezi sigujjukira nga nfunye ebyoma ebyange naye ng'era enkolagana yasigalawo. Mu kwogerera firimu equipment ki omuntu ze yeetaaga? Oba weetaaga waliwo gye bayita amp mixer eno ey'amaloboozi okuteekayo n'ojjayo ate si gye tukozesa okujjayo naye oba gyetaaga erina gye mixingamu amaloboozi oba weetaaga DVD recorder ebikodinga byoyogera n'ebiri ebya movie recordinga lumu nemana egisala gogenda okumaliriza ng'ewedde begirayitinga ku empty DVD. Olutandika oteekamu DVD empty n'onyiga record wano ku DVD ogenda okumaliriza wali firimu nga ebisala busazi emaliriza finalizes nemaliriza nefuluma then oba wetaaga
nkugambye amp mixer, DVD recorder oba wetaaga DVD player gy'oteekamu eno original copy oba wetaaga screen, then microphone, headsets, switch, bwe bityo. Kati mu kutandika wano studio eyiyo sente wazijjawa? Wali ozifunye mu mbeera eyo gye wabeeramu eruzira? Tewali sente yava mu ezo firimu nga bwe nkugambye. Kati capital omugjawa? Kati nalina passion first of all, then nayambibwako. Nalinawo ko sente nalinawo kuba nga ngambye nali nkyako nali nkola. Ne that best friend gwe madde ngamba yankwatirako. Yeah. Best friend muwala mulenzi? Mulenzi. Oyinza omwogera ne tumumanya oba? Mulenzi atayagala nnyo byago. Tayagala nnyo bya kamera. Yayagala nnyo okubeerayo mu background. Best friend tukutumiddeko nnyo yonna gy'oli. Nange mutumidde. Kakati kati awo nenkola studio gitandise. Ogiteeka side ki? Waka we nali mbeera. Waka wennyini? Funako room nenje enclosing. Nga si video hall, just studio? Yeah. Nga recordingira waka? Recordingira waka, then nentwala mu town olwo nga afunye ba distributors, libraries ez'enjawulo nga supplying. Kati ogenda n'ojjamu copies n'obasuubuza oba nga okikola oti obaguza original? Anti era ojjamu copies okusinziira ku ba distributor b'olina. Yo muwa copy emu n'asalamu? N'asalamu. Kati copy eyo bagigula oba omuwampe? Era mutandikwa nga obawampe. Ekintu kino si kyangu omuntu kukkiriza brandi mpya tebakirabangako, kati si kyangu kubakkiriza. So osooka bbawa abamu nga bagaana? Ekyo yakyobwere tebakigaana. Tebagaana yabwereere kujjako ng'osabye sente. Naye nasooka ne mbawera. How long did it take okutandika okuwaayo ku sente? Sibanga ddene nnyo, kati omuntu oyinza omuwa movies nga 2. Demand of course yeyongera ne bakasitoma bo bennyini bakubira. Bo bennyini bakubira naye aba alina okukubira kubanga agyetaaga. Kakati awo bw'otandika nga bakuwayo sente mmeka? Buli firimu, buli distributor gw'otwalidde? Ezo tuzireke. Nedda, twetaaga okumanya. Sente za transport. Si sente nti sente ziri awo. Bakubuuza ovaawa? Takugamba nti ngwa transport naye nga gw'ozitambulamu nolanga ziweddewo. Ziweddewo. Kyegambye nti it's more of a passion than money making. Okay. Akakati otandise okudistributinga kigenda mu maaso? Nga kigenda mu maaso awo 2015 nonna nenkola kozi okuzaako emabega awo 2015. Yes, nali mbyogerera naye nga olaba nti buli kintu neweba talent yeetagako skill. Osanga omwana akuba ebifaananyi naye nga singa obadde omusikirize bulungi n'amanya paper balance asobola okubeera perfect. Awo 2015 nafunayo vidio nengendayo nansomesa. Vidio ki? Vidio Emmy. Okay. Mu kusoma libanga ssomero mutuula n'ebibuuzo ba just bakuyigiriza buyigiriza kwogera nti wano okola bwoti? Singa zaali practicals era ng'okola n'akubuulira kati wano entandikwa, for example entandikwa bw'etakwata bantu mu babiri abamu bayinza bwe kiba kibanda bayinza obutayingira introduction n'okumaliriza engeri kale lyrics z'otambulirako bwe bityo. Okay. Awo kati yali 2015 nenkola awo 2015 2016 then awo 2016 we nafunye obuzibu ebima byange ne babibba. 2016? Okay. Ebyuma babibba bati? Ababbi bajja ewaka? Ne babibba nekimalamu amaanyi.
wajjukira ekintu kino kya passion wali tokifuna muntu oba nkifunamu kiri awo wali okikolanga nze nga nkyagala ng'okyagala naye ate ne babba ate nga sente zentekamu nzijja walala kiraba kuba awo nali nkoze ne library eyange ng'ogikozeewo olwo ku Ham shopping grounds eri wansi nakivuga nga video library opangisizza edduuka liryo ekyaza bizinesi yali ekuzaawo naye nga sente tezavaako mukwogerera firimu nali njiyangawo omuntu woyiyawo ng'oyiyiza naye nga bwe wateekawo firimu nga bakasitoma weebali kati anti awo kati nziteeka ku dduuka ewange at least nowa library so gikimaawo naye n'agula natatwala ntwale n'otamunoonya nannyo okutambula nnyo kumunoonya sawa oba kubbye ki ekyaddako awo banziba kale neera ng'omuntu yenna nenzigwamu amaanyi so 2016 awo nafuna opportunity nentambulamu n'olagawa nenvaako mu ggwanga n'olagawa soka entereere bulungi wava mu ggwanga n'ogenda wa nengenda njizeeko ewalala n'ogenda e South Africa US, Canada, China wa awalaba nga Uganda ekutamye si kuntama Uganda ngayo tesola kuntama naye walaba nga waggwamu amaanyi n'ogamba at least netagoyiizaako ewalala I was so devastated waliwo n'ebirala ebyatukawo kale kati awo then ate nenfuna opportunity yali yakugendawo mu United Arab Emirates Dubai Abu Dhabi olwo ogenda mulimu ki nagenda kukolera nga obugimanyi emirimu gyeyo nengenda neyiyeemuko wagenda wa bino ebyo bye bagenda byempulira bakadaama woteeri kirina mulimu ki nalina connection sagenda oba mu kampani baki sooka otunyumize ku lugendo lw'okutambula kunyumize nga ki kati otuuka passport wagirina bufuna opportunity oba wagobako ngobe nagirina wagirina wali weetegeka dda passport era kati kintu kiringa ID ntosobola oba nayo kati olinya ennyonyi ogenza Abu Dhabi wali side ki wennyini Abu Dhabi nali era awo mu sente kumpi ne airport ya Abu Dhabi so ng'okola ki kyennyini nali nkola mu hotel which hotel saka gena nnyo mu detail nedda abantu baagala okumanya wali okola Fairmont Babal Bahal wali okola mu Emirates Palace wali okola mu Sheraton Shangri-La amanyi Abu Dhabi waliwo hotels nyingi tubuulire emmozi zino zetulaba abatulaba abasinga Abu Dhabi tulinayo abatulaba bangi like why we bring out these stories abantu bangi baba motivated tunamanya well when I fail here sigwamu manya at least ngezaako so which hotel nali nkola mu nga eringa restaurant nga bagiyita Santos yes okay kati ng'okola mulimu ki olwo waitress tujja n'osavinga biki abantu abasinga bagamba okukola mu nsi z'Abawarabu si kyangu gwembeera wagisanga otya omulimu wagenda obredde ogulina oba wagufunira eyo nagenda ngulina gwaliko ku visa yange okay bakuweereza visa wano working visa tewayita mu bino bakampuni simanyi leeta kino leeta kiri kati bwe watuuka how was life at Santos life was not sijaga nti yali mbi naye era nga omanyi nti ewaka we wasinga sente ze bakusuubiza baali bazikuwa baali bazimba oyo okusula kwali kutya okusula nga bakuwa accommodation okusula then bakuwa allowance okulya shared accommodation
Okay. Room nga musulamu bameka? Nga tusulamu bana. Ng'okulya baba wa allowance temulya ku restaurant? Nga weeriisa. Iye ate kati okola ku woteeri ate kati emmere tosobola? Biri era biba bya bbeeyi kati oba obalamu akasenteko. Kakati nga bw'oyagala okulya awo olina okusasula naawe? Ku price ba customer gye bagulirako emmere? Yes. Was it, what type of restaurant was it? Yali mmere eno an Asian restaurant oba? Byonna. Fries n'emmere yaabwe aba Asians bwetyo. Yaba Philippines. Bwebityo. Okay. So walinanga off oba wali okola Monday to Sunday? Nga tukola mu shift. Ati eyokumakya esooka okuggwa sawa nga 9, then aba ne bajoininga, then babagamba oba next week bamwe munaakola ekiro like that. Okay. Emirimu gyali gitya bw'ogeraageranya n'enfuna? Gyali fine. Gyali fine. Just era nti ensi etaliyo mubamu challenges. Naye nga tezikosa nnyo ng'okolera munda, for example weather. Omusana mungi. Mwali mukolera munda meja? Okay. Kati awo guba teguku affectinga nnyo. Okujjako era ng'ofulumya ebweru, then oba n'obunyogovu ne homesickness. Olulimi bagala nnyo ng'omanye olulimi lwabwe kuba tebamanyi nnyo oluzungu. Bakasitoma abasinga baali baki? Era ba Arabs. Ne ba Indians, ba China era ng'omanyi Asia. Okay. Kakati Abu Dhabi omalayo bbanga ki? Namalayo emyaka 2 nenkomawo nenzirayo for 1 year. Wagenda Abu Dhabi nomalayo emyaka 2? Okay. Kiki kye wafunayo mu myaka egyo 2? Kyogamba nti well nagenda kino kye najjayo. Kale ebimu bye nafunayo bwebiri naye nga biba personal, nga omanyi personal businesses. Nebirungi tubulireko nti nakolamu kino nakola kino. Kale ne family yange era nagirabirirako. Bazadde bange n'obulamu era bukyukamuko. Ne businesses zesijja kwogera ku mpewo. Nengo olinayo ku business eziriwo? Okay. Business ki abantu abalaba ETV Uganda abamu bandyetaaza okukuwagira? Business zendiringiramu kale teziri nnyo gundi nti oba one-on-one client. Nsinga kola bintu bya farming. Okay. Nga gwabikola oba just zirina we ziri era nakati bwe twogerera gye ziri zitambula? Zira ziba zitambula naye nawe ogendayo nolaba. Okay. Kigenda maaso. Challenge si gye wasooka okufuna mu myaka 2 awo? Olulimi nga si lwangu ate sirumanyi. Ne weather. Musana? Musana. Omuyitirivu. Naye ng'omalako era obumanyi kyoyagala. Okay. Abu Dhabi eyo temwafunamu embeera endala yali etambula etya? Off wafunangayo ku off? Nafunangayo off. Mirundi emeka mu wiiki? Mirundi 2 mu mwezi. Mirundi 2 mu mwezi? Mu mwezi ng'obeera off emirundi 2. Katolo best friend y'omulese wano? Best friend anti wona obeera ye mwaba mukwano gwasigala mukwano. Yasigala mukwano gwona obeera. Wona obeera. Kakati okomawo ddi? Nasooka nenkomawo after 2 years. That is 2018 or 2018 October. 2018 October. Oba September. September we watu. Nobeera wano ebbanga ki? Vacation ya ebbanga ki? Nabeera weeks 3.
Noddayo mu company yemu. Nengenda ku Shakespeare. It's another restaurant. Okay. Kale navayo nga offer njirina. Okay. Alright, ETV Uganda tukyali ne VJ Kyle. Katuwumulemu katono nnyo tukomewo. Mbaagala nnyo temuva ku mukutu. ETV Uganda World XP representing nkyali ne VJ Kyle. Tukyagenda mu maaso n'emboozi ye. Tukomye okwogera, tusembye okwogera nga akomyewo Uganda nga addayo mulundi gwakubiri. Kakati omulundi era ogwokubiri addayo mu restaurant. Era waitress. Nali nkyusiza this time round agenda Dubai. Nakyusa Emirates. Tewali Abu Dhabi. Okay. How was life there in Dubai? Teyali mbi nnyo nga omanyi kale era bannayuganda babeerayo boolabalabako ate nti nali mbimanidde already. Was there an improvement nga wano wasingako wali? Sikyamaanyi neeri kusinga. N'enjawulo yaliwoko. Sente zo zaali zezimu? Zaali zirenjingira awo era. Okay. Dubai wamusanga otya? Any challenges in Dubai? Sijja kulimba nti okujjako era ebyo nti okola nnyo, oyimirira nnyo, mbeera y'obudde bwebityo naye ate gwe tolinaawo mboozi story kyonna nti wabonaabonamukko e Dubai oba Abu Dhabi? Awo oyogedde bubi. No, anti waliwo abaana abagamba banyima emmere, nali sirya, nali nkola bwenti, banjiira amazzi. But in your case, engeri gye wali mu restaurant. Ngeri nali already nti nina omulimu. Abaana ababonaabona nnyo nga bagenze bugenze kufunira eri emirimu. N'ab'omu biyumba? Oba n'ab'omu biyumba. Abakola ewaka? Of course nene bweru bakama abo basooba abakambwe. Nenga tewaliwo instances za kukuba? Tewali challenge etuuka awo bwetyo. Nebibeera mu manager kunenyako? Bibeeramu ebyo. Kuvumamu? Bibeeramu. Bamanager baali baki Bayindi aba Filipino? Baali Bayindi. Okay. E Dubai kirungi kiwafuna e Dubai. Wafunayo ku mwami best friend y'omulala? Best friend mikwano nagifuna. Naye nga si close nnyo nti oba best. Lwotambula osangawo abantu ab'enjawulo. Kola emikwano. Ne kubaayo bennyini abatali bamanyi. Okay. Lwaki waliyo omwaka gumu notamalako contract? Batugamba contract eba ya myaka 2. Teba ya myaka 2 kisinziira. Naye nze nalina target ya kukola myaka 3 kyonna. Ekigendererwa kyo mejale kyali ki ng'ove Uganda studio bagibbye? Kigendererwa kyo kyali kyakola myaka 3 okola otya? Nkomewo wano ewaka. Oba best friend yakuwa time frame n'agamba munnange myaka 3 bw'otakomawo nga nnoonyayo omulala? Ate oyo taba best friend. Yabaaki? Omuntu omukyawala akuba nti akoze ekirala. Andi akugamba munnaye tukula budde bugenda. Baba kubanja abazzukulu. Naina target yange. Waina target. Wagituukiriza? Sente zo waliyagala wazifuna? Nali simanyi sente zenjagala. Sente tezigwa. Anti ekigendererwa bw'oba ne target n'ogamba njagala kukola mobile money, njagala kugula piki, ogamba nti target yange ya miliyoni 4 bwe nzifuna nzira Uganda. Nzinza n'obutawera naye waliwo kyobanga oyagala kubeera waka. Kudda waka. Abaana abasinga bava wano. Nina abawala bangi abamu benyumyako nabo abali Oman, Dubai, Abu Dhabi. Abamu bwava Oman yagala kudda Dubai, Abu Dhabi oba Dubai. Bwava Dubai yagala genda Turkey oba Europe. Bwava yagala kweyongerayo. Tebaluwoleza nnyo. In fact, gwe muwalaasi gwe nsoso okulaba nti wagenda ne target yokola emyaka 3 okomewo. Buli omu aba nekyayagala naye nze njagala nnyo waka. Batugamba nti abaana babeereyo beetunda. Olumala okunnyuka wano ku restaurant nga muteekamu engoye ezikola emirimu emirala. Saakirabako. Tewabalabako abaana abali eyo? Nali nkola nabo tekyaliwo.
osanga gye biri. Ofuzo wazimalirangako waggo. Kusimu anjogera n'abeewaffe. Ne best friend. N'abeewaffe Uganda. Tewatambula mukko. Otambula era naye kati eri ebintu biri expensive. Wali Dubai side ki? Nali Dubai yenyini mu center yali Etihad shopping mall. Mwali eyo Bond. Okay. Shakespeare. Biki nnyo ebipya bye walaba ebiri e Dubai nga tebiri Uganda? Byogamba tukyali mabega nnyo. Byonna. Abasajja abali eri n'abeeno soko comparinga awo. Awo toyinza bakomparinga kuba bo balala beeru ate eno kirala. Naye ebintu ng'enguudo, amalwaliro, byonna biri ku mutindo. Buli kimu eri kya bwerere ng'oli munnansi. Kusoma kwa bwerere, eddwaliro lya bwerere, unless nga gw'oyagadde ogenda mu international school. Naye omwana bamuwerera okuva paka ku university. Paka lwako. Buli kimu kya bwerere ku bannansi okusinga. Ate biki nnyo ebirala byewagamba nti bali bulungi naye Uganda era Uganda eri beta. Bingi ate nabyo kati embeera y'obudde. Musana mungi. Tosobola tulako wano bwoti. Tosobola. Olina kuba munda muli SC. Musana mungi nnyo. N'empewo bw'ojja ate naye bannyingi nnyo, embuyaga, ate eddungu, enfuufu nnyingi. So si nfuufu nti kkubo lya nfuufu naye ng'eddungu olimanyi era efuumuuka. Kozi n'emmere mulya nnyo ennyama n'enkoko. Emmere si nnungi emmere. Eyo ennyama mulya ennyama buli lunaku. Wano ennyama abaana bagirya Christmas. Tebiwoomera bya fridge. Ebikoko bizungu tebina test era oba tebiwoomanga wane. So Ugandan food is better. Yeah. Tulina nacho emmere eba ekya ettooke lyeryo. Emmere yo. Ekyennyanja kyekyo bakijja wali emulungu bakijja mu mazzi ne bakikuwa. Nabo babirina naye kale. Naddala enkoko eyo ate bagirya nnyo. Naye nga tewooma. Kuba ye ya layisi kati mwabanaku mugirya nnyo kuba ye ya layisi. Tebakutawaanyako ku mulimu abasajja. Ngambe eyo Abayindi Abafiripano baagala nnyo abaddugavu. Babeeramu. Era bakutawaanya naye nga kusinziira ku ggwe ky'oyagala. Tewafunayo muko. Tufunirayo omuko oba Muwarabu oba Muyindi oba mu Filipine. Yo mulete Uganda omuko ate ffe tugoba. Wano twaniriza bwaniriza. Abazenga investor. Ewaffe bagoba. Mwami Kyambadde ago. Ate ng'omuleetedde omuzungu ng'agamba atewo addeyo. Saafunayo kale kaŋŋambe. Walina best friend wano e Uganda nga yakugamba wendi. ITV Uganda, that's where we are. Tukyali ne VJ Kyle tuwayawaya muko olugendo lwe luwanvuwanvu muko yaliko wano n'akola studio ne mujibbe Uganda ne mumutamya Uganda n'agamba kagendeka Abu Dhabi n'abeerayo emyaka 2 bwe yava Abu Dhabi n'agamba akanayongereko Dubai nkoleyo omwaka kakati omazeeko contract Dubai ey'omwaka ogumu yali amwaka gumu. Yali ya myaka 2. Lwaki wagisazaamu? Anti nze nalina target yange. Kati aho okomawo e Uganda. Embeera wagisanga otya? Embeera eya wano. Era nagisanga nga Uganda era waka. Wali ekyagisobola manyi abasema badda wano asooka embeera n'agiraba n'apangisaamuko aweka wali balina obulamu bwo abasama baagala okubeeramu. Ogenda olulabe yali avungisa ssente. Nga bwe wajja mubanja agamba ssente sinnavungisa. Ng'abadde ki? Nga ati ziweddewo olwo. Anti diramu bw'avungisaako 10 miliyoni 1 bugendo zibanga ziweddewo. Ng'ate eri azikola mwezi. So embeera wagisanga otya? Obulamu biwali otegese okukola wano. Wabisanga bikyali mu bbeeyi wali obisuubiriramu abyali bikyuseemu.
ebimu kale osanga era nga bikyuse kati nga Kampala yennyini ebizimbe ebyenjawulo enguudo biki naye kati ebimu era nali nabikola even nga siriwo waweerezanga ssente tosobola tuukiriza buli kimu kyoyagala naye osobola ofunako era ekimu kyoyagala ssente zo nga bwe waziweerezanga wazisangawo oba baazikulyako manye ekyo nayise common problem abasama abasinga ayinza oweereza omuntu miliyoni 5 agamba zi banking asanga mboozi jajjawo yalwala munnaye mutowo fiizi munnanga olaba okugulu baali bakutemako mukwano muganda we yafuna accident ya boda gwe akasente wakasanga nga bwe wakaweereza saaweereza nnyo ssente nti nterekera ntera kwakaawo nti oba ki waweerezanga kuba neeri osobola okuteeka ssente ku akawunti naye era bye nayagala okunkolerako nabisangawo tebakunyaga ani gwe waweerezanga ssente mami daddi oba sister bonna kati wayinza okuba mami leero yalina ekizibu oba alina kyayagala tuwasanga nnyo buzibu manya abantu bwava wano n'otambula abasigadde Uganda baagala nnyo bbawa babeera mu kusaba buli kiseera munnange empereza ya 2 3 njagala kino njagala simu embeera ewo yali etya bibaamu era naye okola kyosobola kuyamba si kubi naye ate towemalaako gwe nga atambuddeko oyinza tuwa kifaananyi ki abantu abatambuddeko babeera ne ssente ekisinziira ssente nti si kwe kubeera nazo mu nsawo abamu balowooza okuba ne ssente mu nsawo bwe bugagga naye investment kyekikulu nze nsoba nga sina ssente naye nga nina mu myaka 3 kyenja okufuna ekinene so kati omuntu engeri gyakwatamu ssente osobola zifuna yes eri kyenalabayo basasula kale n'abaluma ndooza gye bali naye sakifunako kati gwe kiri gy'oli engeri gy'osasanyamu ssente zo so tewejjusa emyaka 3 gye wava e Uganda sejjusa wafunamu nafunamu kye nafunamu ebitaakolebwa byonna ntegeka za Mukama so okomyewo Uganda otandikirawa oddamu era mu firimu kwogerera firimu satandikire kuba kati nakadde era bbanga siddeni wakomawo mu November mu October September November last year naye nga era obeerayo eri ng'omanyi nti njagala okukola kino naye nga era ekyavijje nali nkyakiwulira nti njagala omutima mwekiri njagala okyongerayo yes so bwe wakomawo otandikira okuukira wa wenakomawo wentuukira waka kose waffe natuukira lwaki wa best friend ebbanga liremaze takulabako gwe best friend wobeera naye anti era gwosooka ne ku kisawe yakunona abafamire abo balaba luvannyuma abaana nina mikwano gyange bakuba amasimu ogenda okulaba abeewabwe nga maze wano wiiki nga namba asooka laba best friend so kati tudde ku firimu bw'okomawo ekirowoozo kya firimu watandikira gye wakikomya wakola otya kikyo nga bwe nkugambye nali nkirina all through then ate ngenda okudda nali kale nga mbuba nja kusanga waliwo akyongeddeyo omulala yenna omukyala ogenda okudda nga wakyaliwo vacuum unfortunately simanyi oba waliyo naye nga ku lwange tonamulabayo so right now ndi mu process njagala kulaba nga ntereza bulungi studio endala kiddemu oli mu kuzimba studio studio eri wakkuluno sinafuna kifo wegenda kubeera oyagala studio yokoba ne video hall no kati anti engeri gyoba mukyala ate era waliwo byotajja kukola waliwo era video hall sigamba nti oba mbi oba yabasajja bokka naye okolako kyosobola ndaba nnyo bavijje abamu bagenda mu bibanda ne boogerera eyo ku firimu lwaki totandikirako eyo nga bwonoonya
video gundi bono bukola studio ndaba bajingo batambula n'agenda wano mu bbaala ne boogerera mu bibanda ne boogerera ndi mu process ya kola studio naye era nga womanyi kale demand bwe n'abaawo naye era si bwamu nti otuukawo naddala ng'oli omukanga oli mukazi waliwo byojja okola nga waliwo ne byotajja kola nga bwegambye nti ekintu kino tekiri nnyo money minded just olina passion nsobola okugamba nti nsobola okugenda wano naye ate wano waba nga tewali safe obudde bwakiro baaliwo abayaayi baki nenkugamba sijja kusobola. Okay. So right now is there any need nti bannange studio njikola ng'omukyala ne kino kikyagaanye kale era mu byonna studio tennaba olw'ensonga nti I'm still soliciting for funds. Equipment wafunayokko kati equipment ezo ziba nnungi n'ozigula omulundi gumu kati woba tonaweza ssente ate si kirungi kyuma kukituuzaawo nga kigenamu enfuufu nga tekikola ng'oyagala okwongerezaako ekirala. Kati olinawo ku ssente eziriwo? Ninawoko. Kati ki ekibulayo kyoyinza okugamba balaba ETV Uganda ogamba if there could be anyone there manya abantu balaba ebintu bino all over the world omuntu ayinza okugamba well this is the first female video we are seeing in Uganda nze njagala mutekako ettofaali lyange njagala kukola kino ne kino where is the need omuntu wayinza okuyamba bw'abanga alina obusobozi? Omuntu wabanga yagadde okunyamba kike weetaaga equipments era bimenye omuntu abitegere kuba bw'oyogera equipments omuntu ayinza okutakitegeera kiyinza n'omuzitoowerera kituufu kubako kale equipments za studio ya vidje teziba ndowooza nga eza nnyimba wadde nga bifaanaganamu kubako amp mixer kubako DVD recorder microphone kubako DVD player kubako screen speakers oba headsets yeah. So wona budget eba mu sente nga mmeka? Ngantadeko n'ekifo byonna so olina n'okupangisa ekifo n'oku soundproofing okugikola nti studio olina ogikola nga studio ng'erimu soundproof nga background sound tayingiramu. Yes. Okay. So wona mu kukibalirira wakirabanga kigenda mu sente nga mmeka? Like 3.5 million nga 3 n'ekitundu byonna nga biwe n'ekifo ekifo genda kifunawo soko otumenyeremu awo ekifo kyangu okifuna mu sente nga mmeka omwezi? Emitwalo nga 10 omwezi. Okay. Nga kiri enclosed mu kikomera nga wali safe era side zeeyo wonna we n'abankifunye wona aba okifunye. Kati amp mix ebanga mu sente mmeka? ziri mu size naye kati ng'omulimu gwa video tegwetaaga nnyo gundi nnene nnyo. Okay. Kati eno line 6 osobola ogifuna kuva ku mitwalo 5 6 mu 5 7. Then screen ebeera just ka TV konna ne bweba ntono you can upgrade slowly. Yeah. Nenge eriwo esinga okukola vision nungi gyolaba nti ekifaananyi okirabanga. Screen terina buzibu kubanga mbeera movie nagistudinze. Okay. Mbeera ngimanyi. So kyemba ndabanze kuba omulabi wa firimu okyalaba tekidipendinga kuki ku size ya screen. Kidipendinga kuba ye tagenda kulabirako eyo TV alaba finished product. Yes. Then DVD player zo ziri mitwalo 10 wawe wati. Then ate eri recording bagita DVD recorder eri mu mitwalo 6 plus. Ate microphone ya 700 gyenjagala ya Phantom. Kale waliwo ne yana mu 5 kale okwambuka awo. Okay. So kati awo okyayimiridde okyanoonya. Yes. So wabeerawo omuntu yenna alina obuyambi oba yagadde okuyamba female VJ waffe VJ Kyle obuyambi ayinza buyisa ku namba ki? Asooka nkubirako ku simu yange bawe namba y'essimu eri 0700 166 442. Jidde mu Luganda waliwo
abatamanyi luzungu ffe tubeera n'abalabi bonna. Kituufu. 0 eri 07 00 16 64 42. Kakati okwagala okunyumyamu naawe emboozi yasinziira ku buno okuba nti oli vijje. Challenges kizofunye mu mulimo guno. One challenge gye nsuubira abakyala gye basinga okusanga. It is sexual harassment or sexual exploitation. Nga bw'omanyi omulimu guno nawo gwa entertainment. Buli ayagala okuyambako abamu ayagala kukwasaganya ekitone kwegamba ne nannyini kitone. Gwe mbeera ogisanze otya? Challenges zibaamu kale mpozi wensookera ku eyo naye ebaawo. Ebeewa oba yaliwo? Ebeerawo. Yaliwo all through kubanga kati ogenda ku page yange eya Vigekile Uganda enamba yange gyeri so omuntu asooka okukubira okugera naawe naye kati era osenge gyogenda olanga agenda straight nga kulaga ayagala oba kuyamba oba ki naye ng'ebintu bye birimu evvuunya. Birimu obukwakkulizo. Ate mu bano bootambulidde bavijje eno kuyiga kusoma bikyaba boosangasanga yeeyo tewaliyo bakutawaanyiza ne bagamba naye vijje lwaki tetukikwasaganya. Baliyo keera kuba aba library ng'ezo bwe zityo bw'ogendayo n'alaba they won't take advantage. Yeah. So how have you tried to overcome that? Anti nze neesalirawo era nze nkugamba kyensobola nekisobola. Yeah. Era nkugamba nti tusijja kisobola tukireka. So Vigekile mufumbo? Nedda. Si mufumbo. She's single and searching. No, I'm not single. Ate toli mufumbo, ate you are not searching. What is what? I'm not married, but I'm not single. You have a boyfriend? I'm in a serious relationship. You're in a serious relationship. Embaga yaddi. Jamubuuza nja kuwa essimu ye. No, ffe twagala kwetegeka kubanga twagala tubeerewo omukolo tugukole live. Vigekile introduces Njabayita best friend. Inshallah. N'omukolo gwaddi. Oba akyakusitadinga oba gwakyamusitadinga. Awe mutuukira obeera serious mbate mukyasitadinga. So yava mu kubeera best friend kati gwaki gweyo gw'oliko oba si yeye? Osanga si yeye. Abantu bangi bayamba abantu without any motive. Yeah. Naye nga ekituufu kale yeye naye nga teyandaba olw'okuba kino kyendi. Yeah. Mwakijjawala mwesanga wasooka otunyumize ku ssomero. Nedda. Bino otambuza CD Vijje. Anti teyansanga mu mulimu guno. Namulaba before kuyingira kino kitegeera. He came first before the job. Okay. Bizibu ki byosanze mu mukwano? Ebizibu? As a young girl akula. Challenges kizosanze mu basajja. Maye abasajja abo si bangu abo bamorisa abo. Sina banja sibadde nabangi sibamanyi nnyo. Ono agenda okututwala gye yasooka mu bulamu. Oseseza ne Morris. Wanjibuuza ki? Nti badde mbuuza nti buzibu ki bw'osanze mu bintu bino ebyalaavu omanyi ng'omwana omuwala ate akula wabeerawo it's a very hard decision ku myaka gyo okusalawo n'ogamba ono gwe ngenda okufumbirwa. In fact in most cases abawala oba abasajja abeera ne multiple abeera n'abantu ku lusegere ku lisiti n'agamba oba James oba Juma oba Peter oba Saamu kwegamba nga bonna kya ali awo asalawo tasalawo ninga si wakuba nti tayagala nayagala bonna ani mutuufu. I know. Waliwo ono wakubuzaabuza ngenda kukola kino nenga talisi kwegamba bizibu kyo byosanze nga gwe ng'omuwala akula oba bye wasanga olyoka otuuke ku ono Mr. Right. Maybe nali lucky.
nesisanga nnyo bizibu ebyo bwe bityo. Yuno gwe tugambe gwe wasookerako. Akagiye yakaggula era n'akaggala. Katusabe Mukama akaggale. ETV Uganda, that's where we are. What the XP is my name. Ndi wano ne VJ Kyle. Kakati magezi kigogo omwana omuwala. Baana abawala tebaagala kukola. Baagala kuba wabuwi. Baagala kuba wabuwi. Tuli mu January ono. Abavubuka bakaaba olukaaba era bakyaye mu season eno abasajja bangi nnyo kubanga abamwe ssente tebazirina. Abawala tebaagala kukola. Bawala banno bawa magezi ki? Kale oyinza okuba nga oyagala okukola naye nga tolina ntandikwa naye bw'ofuna omuntu akukwatako ku mukono mutwale ng'ensonga tojajamya opportunity ebeereze gikozese bulungi then ogende maaso obeere nga omuntu bulujjako mu okulaba nti obwongo bwo bukulu manya abantu abakula naye nga obwongo tebukula nanu muntu n'akula naye nga obwongo buto olina emyaka 25 oba 20 naye nga toyagala kukola olina wakuwa sente z'okukola tozirya buli tekikola makulu fine osoba nga tolina kyakukola naye oba ofunye ekyokola kitwale maaso naddala oba olina talent Mukama n'akuyamba n'ogizuula gikozese bulungi. Kwegamba omuntu bw'omulaga nti okola tajja kulinda omusabe ajja kuwa oleme kubeera nti gwe bbeega naye walaba nti oteekamu amaanyi ajja kwongeramu ne bw'alaba nti olina kyoteekamu akireka naye nakuvaako tali serious. Ate abawala magezi ki g'obawa abaagala okugenda ebweru we Uganda? Gwe nga abaddeyokko obaddeko e Dubai obaddeko Abu Dhabi. Kale naddala mu nsi ezo ng'ez'Abawalabu nti at least genda ng'olina visa ey'omulimu ng'omulimu gyeguli ogulaba nti olina wootandikira. Si visitor visa? Ate bano abagenda ku Bwakadaama anti era n'oba ogenze kukola housemaid bakuweereza visa eraga nti nze gwe gundi ogenda kukolera gundi he's your sponsor kopi ogireka ewammwe naye togenda bugenzi nti batuta abaana 1000 nti banfunidde visitor visa. Simanyi na visa gye babaweeyo ne batwala abaana 1000 kati nawe kiimagingemu okusanga emirimu 1000 we mutuuse nga gyonna weegiri buli mubagenda muteeka waki. It becomes very hard. Yeah, that's why usanga babatadde oba mu kiyumba ng'ekyo ne babagulanga abagula enkoko mu katale. Oyo nga munene nnyo kyukamu tulabe ono mukomezaawo mpa omulala. Kyogamba nebyo gyebiri obutale gyebuli gyebiri kubanga obawulira Dubai o Abu Dhabi gyebiri. Kale Dubai si nnyo kuba nga olaba nti Uganda teyina I think nkolagana na Dubai mu byokutwala abaana abo bisinga Saudi Arabia, Jordan, Oman. Naye nga olaba nti otuuka ku airport nga abaana bangi baana 3 bambadde uniform emu. How are they going to get the jobs on that very day? Of course kyobeera okisoko kirowoozeemu ate n'ebintu ebyobwerere si birungi nti bampadde passport, visa, ticket, simala biki medical byonna babinkoledde kukuwayo bakutwala wa bakuyita batya bakwebaza ki okitegeera ekintu kyotaddemu sente kale nakyo kisobola okufa naye si nnyo. What could be the right process kubanga ogambye nti omuntu kirungi ave wano ng'alina omulimu. We have one greatest challenge nti abaana abamu baagala okugenda okukola naye tebalina ssente. Is there any other option gy'olaba nti omuntu ayinza okukola bw'ati n'asevingako oba n'atagenda mu kampuni kumunyaga? Abamu bagezezzaako mu zi kampuni naye ne babanyaga. Kati kiba kyetagera kale noyita mu kampani naye nga bwe nkugambye ng'olina visa ya mulimu. Yes, ng'omanyi woolaga. Oba tolina ssente gumiikirizaamuko than okuzza omuntu mu coffin. All right. VJ Kyle nga tumaliriza bubaka ki bantu ki boyagala okwebaza abakubeereddewo? Bantu bangi abambeereddewo mu mulimu gwange guno ogw'okwogerera movies nga njatandika ne best friend wange yankwatako from day one up to now by the way mwebaza yebalinye yebali ddala then naye ensonga azanguye
Inshallah. Then ne aneda system yekoze. Ne DJ Mande wa Shua Records zira we natandikira ne yambelerawo nnyo. Ne ba distributors bange benawanga movies by then my family naye baddewo supporting ekintu ng'ekyo sanga tebandikyagadde naye tebakifuna mbuzibu media houses bonna babaddeko nanga bahostinze yeah. Okay. Mukukomawo tewasanga woko vacuum nga demand ekyaliwo ya firimu zo biki boyitayitako mu kibuga tebakukubira masimu bankubira kati ate nnyo for some reason they got to know that I'm back now the demand is high that's why kino kyendiko njagala mukama nyambe kimalirize nziremu okuweereza aba customer bange. Okay. All right, that's where we are. What the XP is my name. Atubadde tunyumyamu ne VJ Kyle era nga ali mu nteekateeka ezikola VJ comeback entuufu equipment yazigula byonna byetaaga abyogedde gwe wenna ali eyo nga wandyetaaze okubaako kyoyamba VJ Kyle tusomedde namba ye nange wano mu video description ngenda kubanga njiteekawo osobola okumukubirako noyogerako naye bambi kubanga okuba business kubanga agambye ekizinesi serious relationship tanoonya musajja tanoonya musajja wabula anoonya abantu abasobola okustandinga naye. I believe we can do something to make her life better. Osobola omukubirako ne mwogerezeganya naye n'akubuulira how best you can help her okusinzira mu ngeri yonna gy'oyinza okubanga oyagala okumuyambamu. What the XP is my name. Until next time, mbagala nnyo.